Enteekateeka ez'okukubaganya ebirowoozo wakati wa munna Republican Donald Trump ne bwe bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bwa Amerika munna DP Hillary Rodham Clinton okw'omulundi ogwokusatu ziwedde ku ssettendekero wa Nevada mu kibuga Las Vegas. Okukubaganya ebirowoozo kuno okulindiriddwa obukadde n'obukadde bw'abantu okwetooloola ensi yonna kutuumiddwa Fight Night nga kwe kugenda okusala wani anaali obwa pulezidenti mu ggwanga eryo. Okwawukanako ne debate ezaasooka, debate ya leero egenda kumala eddakiika 9 nga y'essaawa 1.5 ng'eno ekutuddwamu ebitundu 6 nga buli kitundu kyakumala eddakiika 15 era nga kyakuggulwawo n'ekibuuzo okuva ew'omukubiriza. Oluvannyuma Donald Trump ne Hillary Rodham Clinton bagenda kuweebwa eddakiika 2 buli omu abuuze munne ekibuuzo nga bwe beeyanukula. Ye kawandula bigambo Donald Trump ategeezezza nga bw'agenda okuleeta muto wa Obama, Malik Obama, abeerewo okusoomooza bonna abatamuwagira nga mwe muli ne Barack Obama kennyini, omuwagizi wa munna DP Hillary Rodham Clinton. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa CNN, okunoonyereza okukoleddwa kulaga nga kati luboggola Trump asinga Clinton ebitundu 32 nga kino kyandimuwanguza akalolo. Ebyo nga biri bityo abakyala mu masaza ga Amerika ag'enjawulo bagenze ku bizimbe bya Trump ne beekalakasa nga bawanise ebipande nga bagamba nti Trump tasaanidde kubeera pulezidenti wa Amerika olw'okubavvoola. Okukubaganya ebirowoozo kuno kwe kusembye era nga kugenda kubeerawo ku ssaawa 3 ez'ekiro eza Amerika nga wano ewaffe zigenda kubeera essaawa 10 ez'okumakya. Ebula ennaku 19 zokka Amerika esalewo ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ani anaddira Barack Obama mu bigere. This is Kingdom TV.